olumanyiddwa nga diikuula olwa diikuula baluyita ekijjankunene kati ne lugenda nalwo ne balukyusa ekijjankunene balukijjangu abantu ne batandika luyita diikuula diikuula ne kikwatira ddala ekyavaamu n'abavubuka ne batandika okutambula muno nga bayita baddiikuula kati ate ne batandika okuyombesa Kafeero nti ayimba baavuma era ne tuba n'embiranye ey'abagaaya kati bwakuba alubamu eyo Kafeero ne wabajjawo obutategeeragana mu kibiina n'avaayo atandika ekibiina ekikye afuna ekibiina ekyo bw'avaayo teyafuna walala wonna waayimbira n'asooka asirika ne tuyiyo nti atandike makula ekibiina bakiyita kulabako nga bali ne senga bamuyitanga Rosette Nakubulwa senga bayitanga senga w'abaana ne batandika woli ng'era nze ntendeka abayimba abalala tugizaawo tugenda tuyingidde mu mwaka ogw'ekyenda Kafeero atabusa afuuse ensonga bw'aleeta ennyuma n'akuba ekijjankunene paati 3 bw'akuba paati 3 n'akuba n'ekijjankunene paati 4 awo n'akufulumya Walumbe Ezaaya awo bw'afulumya Walumbe Ezaaya ne lutatambula abantu tebaalutegeera ne tuzzaako alubamu bagiyita Kiweneenya Amazina abantu ne baginyumirwa nnyo tuba tukyali ku Kiweneenya Amazina ate Walumbe Ezaaya ne lukwata kati abantu nga balutegedde olwo ate olwo ne mutunda buto kati awo ekigitunza batugamba baali balangirira gundi Cairo International Theatre Institute erangirira nti oba oluyimba baalutegeera olwo ne bamulonda ng'omuyimbi wa Africa the Golden Boy of Africa we bamulondera oluyimba ate ne lutunda buto ne lubuutikira endala zaali ki Walumbe Ezaaya yamulondesa okwo Golden Boy of Africa kuba ne bagamba ndifuuse nga bonaawulira bali abayimba ndio ennyimba endala nga mulimu abalina ennyimba nnyingi nnyo abayimbi nga oluyimba ebitongole nga UNESCO erutwala n'erufuula ki luyimba olwo naayimbibwanga buli omu nga bw'olaba oluyimba kati teriiyo ayinza kusanga n'akubuuza nti lwaki oyimba oluyimba Mary's Boy Child teri ayinza kugamba oba kati waliwo ennyimba nga Sematimba kikwabanga ng'osanze bali baluyimba teri ayinza kugamba nti oyimba oluyimba lwange ezo zonna bazirecognizinga kati n'olwo nalwo ne balukola ki ne balurecognizinga n'ayaka era ne bategeka omukolo awo n'agenda okumukola ki omutikkira kati bw'avaayo n'akomawo n'atabuka buto ne tukuba alubamu agiyita Tulerabirerya mukyalira abantu Tulerabirerya ng'abaana nti bafuuse ekizibu bwe twakuba Tulerabirerya Kafeero n'afuuka ekizibu eri abantu nakuba ati ku alubamu era eyagundi kugirako oluyimba ennyimba endala 2 mbadde kye neerabidde eya Walumbe Ezaaya nga n'abantu nabo lwe bazitegeera okuliko ab'emikwano mbanjadde nnyabula munoonye ekyokunkola omwana w'enkima niigiina olwo ndi muganda wammwe Kafeero omudongo omutendeke kati n'akubirako nafunye akaseera ate nenjiya oluyimba lwe bayita bamusaayi muto abantu bwe bazitegeera ate nazo ne zitunda batabuka Kafeero awo wonna tanaba kuwasa Kafeero yali alina mukazi awo yafuna omukazi gwe bamuyita Nassuuna omukyala we gwasooka kuwasa mukyala we mukulu amuzaalamu ku baana yamuzaalamu abaana bameka yamuzaalamu abaana
wazo wagamba omusajja tebamubuuza aba nze sinaye sikifaako ekyo naye Yamuzala mu kuba. era yazaala oyo omwana gwe bayita Swazi n'omuwala omulala kati atali gwe twazuula oluvannyuma nti teyali wakafeero. Okay. Swazi ye mukyalo omukulu abazaala. Okay. Awo tutambudde endongo ekutta akati. Turakutteyo kubye tulirabirira awo tufunira olutuyingire 94. Otufunira otusinkanira n'ebisirikirwa. 94. Kaali kawala nga kazze kunna kaali kazaawo ku wakasajja kuba studio yali akasajja awo. We twali tu recordingira nga kazze kaagala mu kuyimba nnyimba ezaabwe ez'amasomero. Serebyo kaali kasoma. Nanti nze mmanyi navudde Maria Goleti katende naye kati ndi wali mu Brain Trust naye njagala ku recordinga nnyimba zange. Kasajja nambuuza nti kati gwe asoma toyina ssente. Ogenda ku recording saki? Nze kati bwe naamala okulikodinga bwenti kawala nga kagezi ka sharp naye era ne kakati omulaba bwe naaba ndikodinze nze bwe kyenja okukola ennyimba njagenda nga ntwaleko teepu ezimu nzitunde bwe naatundanga nga zentundawo zenkuleetera nga nkusasula ssente zewandikodingira. Kasajja nakagamba nti ng'oli kagezi genda mu studio. Namugamba studio yiyo genda. Bisiriko nayingira studio n'awanyigira ennyimba ze kati bw'aba ayimba netuwulira omwana ayimba obulungi omuwala ng'ate twali tulina ennyimba ze tulikodinga kuba twali tutandise kuba na introducinga okutandika ennyimba nga bw'amala okuyimba waliwo ebigambo ebiyimbibwa ebirala nga bw'owulira ebiddibwamu n'okussaamu amaloboozi era ennyimba ojja kulaba ennyimba za Kafeero twatandikiriza okussaamu ebisirikirwa nga tussaamu kye bayita chorus. Funa babacking kati tumugamba nti ojja tuyambako nga otuyimbire ku bigambo bino naffe ne tugattamu amaloboozi ne tukola ekintu ekirungi. Era awo twatandika olwimba omuwabule walumba ono muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba bigambo twali twagala tuyimbireko. Bwe ndowooza nti onokola sikola muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba tuyimba nebisirikirwa luyima ne lunyuma era ne tulutunda ew'omwami bamuyita Ameti twali tulukubidde. Ameti bw'alemu okuleeta balance ne tutwala ennyimba ezo albamu ne tugiguza omusajja gwe bayita HK Studios. Olina ne mumuddiza ssente ze anti gwoba olemeddwa singa ffe bwatuwa nga ffe tulemeddwa awo tusaba ze watuwa naye bwe lubanga gwolemeddwa okumalayo ze wali olina okuleeta ffe tuba tetuzza okoma wali ate toyongera kutunda tukikyusa ne tuzitunda albamu netunda okunga kwe kuliko ekwali n'ennankani endongo yakulabako olwo bisirikirwa wali mumutadde wano kati ye olwo mugenda mumusasulira ziri enyimba ze zasasudde oba yasigala nga atunda bw'aleeta ssente. Ye yatunda ennyimba ze ne biggwereyo guni n'amukkiriza ku recordinga buli kodinze teyamuggyako na ssente. Yamuleka bulesi nga kaali kagezi nnyo akati awo gundi Kafeero ayagala alaba omuwala amulabikira bulungi amukwana naye ate nga Kafeero atya abakazi simala kumala n'atuma omuvubuka gwe omusajja gwe twalinga naye omuvubuka bamuitanga Okero yali producer mu studio bwe yamugambako omuwala n'avuma Kafeero n'amwogoloza sikakuba nababakinze temumanyiira nze n'amuvuma naye ate awo teyamukwana nga tumamaze tuyimbira ku yamukwana tannaba mvuko waliwo stand nayo ku recording naye the star is recording kuba yali yali mu kyolinga ayogera luzo twiki star that is the so called Kafeero naye nga bisirikira gamba ndi oli Kafeero ayimba ku mikolo ku nnyimbe namugamba nti nedda sorry ono mulala and I don't love those people namugamba ng'amutumi n'amuvuma n'avuma gwe batumye n'avuma n'atumye yatumye nangamba naye omanyi gojja okusobola omuwala oyo ojja kwogera naye eri waffe amwagadde kati gwe ate ali mu kwesiiwasa
nga lukya nga nze njogera naye ati nze tosobola kumpa obudde n'oyogera nange tosobola kumpa kuwona okujjako oli akumye budde nakkiriziganya oli akumma bummi budde nalina akamotoka kange ebiseera ebyo nga kakadde Kumukutu kwetuli tweyanziza mwena okomera ku mukutu guno Tronaz Media kwetuli amanya Tronaz leero nga tuli ne Kagato mumbuuzize ebibuuzo bingi naddala ku by'omugenzi Prince Paul Job Kafeero nga mwagala okumanya ebintu bingi naye nga ate nga mwawulirako nga kojja Kagato ng'abagamba yaleeta Paul Job Kafeero e Kampala bwekiri kati neŋŋamba nti nze ebyokubanyonnyola sirina bingi nga kojja Kagato waali buuzako mulabi wa Tronaz Media abalabi ba Tronaz Media mbalamusizza nnyo mwebale kwekuumira ku mukutu mwebale kuwaayo obudde bwammwe ne muba nga mulaba buli ekigendayo subscribinga n'okulayikinga nakyo bikulu so nga n'abo bonna abakomentinga ngeri ennungi nammwe tubeebaza era ndowooza tubagamba nti bw'oba oyagala okufuna okumanya kutambula n'okumanya era obeera awo awava okumanya teriyo muntu abeera ayagala kulya mmere ate n'ogenda webagenda kulima bulimi ogenda webajjula so olumbe bwe lutakujja webajjula ate n'okutwala webasaanika nobakuba wadde basaanika wadde bawaata naye olengera walinga webajjula gw'otuula butuuzi n'okalira kati n'olwekyo okukalira obeere ng'ofunira ddala ekyo kyendowooza nti kyekisingira ddala obulungi ate nga n'omuntu okuba nga olina ky'omanyi ku bintu ebitambula ebigenda mu maaso nakyo kabonero ka muntu kuba mugunjufu. Omanyi abantu naddala omulembe guno suppose beeyita ba gens balowooza nti omugenzi Kafeero olw'ennyimba ze yayimbanga abantu balowooza yali mukadde nnyo. Kafeero teyali mukadde, Kafeero yali mwana muto naye lwakuba yali mugezi okusinga mmwe bwe mulowooleza. Wangi taata yali mugezi okusinga we mulowooleza. Yali amanyi buli era nkyabutwala nga bukyali bugezi. Mwe mulowooza nti omuntu alina kukula okwogera ebyamagezi alina kubanga akwenkana obanga akusinga obukulu gwe. Nedda omugezi aba mugezi. Kubanga era eriyo kati naawe ebyoyogera nga wali abantu abakulu abatasobola byogera nga gwatolowooza yenze kati byenjogera nze nsinga obukulu mu nsi era nina ne bensinga obukulu ng'era bwenjogera ebintu bagulyemu agamba nti ono musajja mugezi oba n'agamba nti musiri wali omanyi ate nabyo bivaalinga nze nyinza okuba nga byenjogera bya magezi naye olw'okuba nti abasinga obungi ababiwulira nga tebatuuka ku ntegeera gye njogereramu balaba nga ate nze musiru. Ekyo nakyo kikulu nnyo kyova olaba nti omuntu bw'abeera mu bantu kati nze mbeera mu bantu nina gye ntera okubeera nga bw'oyogera bagamba nti olina lugezigezi naye nga bo olw'okuba tebenkanya wootegeerera balowooza amagezi g'olina lugezigezi balaba entegeera ebasusseeko era ekyo kiviiriddeko ate ddala bw'oba ate nga tolina magezi g'otalina ate omuntu bw'aba omugezi n'akubuulira ebintu by'obugezi ate gwe olowooza nti alina ntondo anti ali mu myaka gya ntondo oba olugezigezi so nga gwe totegeera kumwenkana ekiba kivaako ekyo ako nako nkafunye buli lw'obeera totegeera kwenkana muntu alina kyakugamba olowooza nti alina ntondo kumbe akusinga businzi ntegeera kati gwe n'otandika okiraba obulala it's like bw'osanga gwe ng'obadde munafu alina amaanyi bw'akukwata gw'olowooza nti akunyiga sijja kigeze oli ayinza okukoonako obukoonyi bw'ati
kuba alina amaanyi golooza nti akukuba oba kusindika. Kati omuntu alina amagezi bw'ayogera naawe nga gwe togalina olowooza nti lugezigezi ntondo oba mukambwe. Mukategedde okafunye oba kabaddiremu nedda tetulina budde obwo. Kakati otandika kubeera ddine Kafeero. Banga ki lyomala na Kafeero oba Kafeero atuuka kuva mu bulamu bw'ensi okyali ne Kafeero? Kijja kushookera mabega kubeera ne Kafeero. Natandika mu 1987. 1987. Aha. Natandika okubeera naye nga yali azze mu kibuga. Ng'awulira ennyimba batunda ennyimba mu kibuga. Nga naye agwewulira omuziki. Yali agulina era si gwewulira bwewulizi. In fact baba yali agwewulira yali mutuufu. Yajja n'ajja ku dduuka eri waffe. Na gamba nyange nina ennyimba zange ngolowawo ennyimba za Kasozi amaze okufulumya ennyimba ze. Amiri Sengenda afulumizza ennyimba abevumaganya emirimu. Peter Balijidde ne Margaret Nampanga bafulumizza agawalagana mu Nkoola n'endabye Meega Nakyala zaani ezo. Erifereti Kimera bamuyitanga muganda wa Segamwenge. Erifereti Kimera. Ng'afulumizza mu Kuliko Olutalo. Ne Kyambe kya Mukamwana. Nga Mukaabi afulumizza mu Kuliko Olutalo naye ne Naggayi n'Embalu eyasookera ddala. Nga waliwo abayimbi ye ngaani omulala Bannakisozi nga betulina Kasozi afulumizza oluyimba baluyita essaawa y'omunaana. Ezinyimba ne zaatunda ennyo. Na buli eyali ayagala amanyi okuyimba yatandika okujja. Agamba kino kyekikola bwe yajja ne bamubuuza ennyimba ziriwa nga tazirina. Obudduuka ki eryo? Kasajja and Sons Emporium. Okay. Plot 34 Luwumu Street mu maaso ga Mutaasa Kafeero. Olwaleero we wali ekizimbe ekimanyiddwa nga Yamaha. Okay. Ne mugamba nti kati ennyimba zo ziri wangamba tazirina. Babosi Mwami Kasajja yaliwo. Peterson Mutebi tusuubira Mutebi yaliwo. Mwami Gonza yaliwo. Ende yaliwo. Mugamba awe totumalira abantu abayimba gye bajja n'ennyimba nga bazijje totukaluubiriza. Kati ffe tetulina we tutandikira. Kati ffe tukolere ki? Namugobaganya kati aba agenda nze nali mu kaunta ne muyita ne mugamba nti olina ennyimba nti ennyimba zo ozirina nti eziriwa. Nzirina nsobola okuziyimba. Mugamba nti andi wabagula oli ayagala ng'ozzeeko ne sampo. Nti kati sampo sigirina ate nze mbeera mu kyalo biki. Mugamba nti atofaayo ekyokubeera mu kyalo si kikulu. Kubeera bonna abo baava mu byalo naye nze jangu ngenda kufuna ngeri gy'okolamu sampo. Kuba studio awo twalina studio emmanju. Mugamba kati jangu nnyimbiremu. N'omutwala. Namutwala n'enteekako ki? Ekyo mashini yali recording. Pero nakutandika oluyimba muvubuka munnange. Mugamba komaawo. Nze nga maze okulabulira lulungi. Mugamba oyina endala nti ye. Teekayo. Nanyimbirayo oluyimba olulala baluyita Victor. Era abaagula ku teepu okwalinga muvubuka munnange oluyimba Victor kweruli. Nalwo mpulira lulungi. Nankubira oluyimba baluyita ssaawa y'okuziika. Olwola mu kitaka yakaata atwala n'abalungi n'abawanvu baabo otwala. Abawanvu n'abanene abaminisita ne ba prime ministers yayimba. Oluyimba olwo lukadde bwe rutyo. Kitalo. Yalunyimbiramu ne mugamba nti komaawo. Kuba ffe nga twagala ennyimba ezi teepu ennungi esigadde bibyo. Ezine ziba nga ziriidinga naye nga mpulira alina 3 ate bwe nagira kumbe zasigaza ze zisinga obulungi. Yakuwaddeko 3. Ate nga ate nagenda okwekenneenya mu kutwala mu studio nga zisigadde ze ennungi.
kati nempita mwami Gonza yali nanyini camp gundi ekibiina kye bayitanga Makula Guitar Singers. Mugamba nti oliwo omwana ono alina ennyimba nnungi nnyo. Nti nina mukutteko obuntu butono nnyo jangu owuliremu. N'awuliremu. Kiki kino tuli ku omwana ali ludda wano. Mugamba nti omwana mbadde mugambye. Ali wali manjo alya. Manjo ate wansi mu basement waliyo afumbi mene mugamba nti mbadde musindisa alye mmere awo kubaddayo mu kyalo. N'angamba nti tomukkiriza kuddayo. Olwo omututa alye lunch omaze okutegeera omaze okulaba kirungi ekyalimu. N'angamba tomukkiriza kuddayo. Bwaddayo tuyinza obutaddamu mulaba. Kubanga gyalaga temumanyi. Ate n'essimu tezaali twali tetulina mobile phones nga tulina za kunaka. N'omunoonyeza ku lugoye. Kaakati n'avaayo n'atunnyonnyola bw'abadde addayo. Kama tiwaki wandibaddewo ne tugira ne tulikodinga enkya. Anti nze kati ali n'abeera bwe tunalikodinga nze n'asulawa n'abeerawa. Namugamba nti nze nja kubeera naawe. Tujja genda naawe eka. Webake. Olinkyodde ogire tugende tulikodinge. Oyo yali alina studio naye. Mwami Gonza yali alina studio weba kuzi wano tuli Nansana. Wali bw'oba otuuse emaganjo. Waliwo ekkubo eridda Ujinja Kalooli. Mu maaso g'essomero baliyita Saamuyiga. Awo ekyemmanga bukkire waliwo parking ennene awo. Oyo yalina studio. Okay. Tugendawo ne tumugamba nti tugende. Kati nga nze nsula Maganjo by then. Naye nali nsula nga nsulawo n'omusajja gwe twali tuyimba naye. Kuba nange engeri gye nali nnyimba naye nga tuyimba nnyimba za maloboozi. Bamuyitanga Musomesa Kaweesa. Okay. Naye nga nnunda enkoko. Kati wano tugenze tuteeseganyiza ne Gonza nti ono asule mukeere ku makya mujje muyingire studio konze kale. Nze nina okukeera ennyo ndeke ono ng'ali ku studio nze ngende ku mulimu waliyo wakasajja gye nali nkolera. Agira bamurekodi. Bwe natuuka eka nenjawula nenjira enkoko nenzizza side emu n'asula side emu. Tuva wala. Gokyenyoola eri eyowooza. Omusajja anansuza wabi bw'ati oli ku bibyo. Tomanyi kyonoonya. Ne tugira ne tugenda mu studio. Omwana n'aleeta ekintu. Ng'ovudde ku kintu naye abavubuka abaakuba ebivuga. Baakubira Kafeero ebivuga ebitandika oluyimba lwe twatandikirako. Ne nzigwamu amagezi. Ojja kuwulira ojja kufuna obudde ogende ku YouTube ojjeyo oluyimba baluyita Muvubuka Munnange nga lutandika owulire bwe baatukuba ebivuga ebyo. 1987 nga ebivuga babikuba bwe batyo. Okkiriza nti abavubuka baakuba ebivuga. Kati tugenda okumaliriza okulikodinga nga Kafeero mugagga. Ng'omunene agambye nti njiguze. Okumala okurekodinga nga nannyini agamba nti oyo teepu njiguze. Yagigula emitwalo oba by then gyali emitwalo 46. Kafeero tiyawungamu. Agaggawadde ekiwedde ate tajja kuddayo kubanga twali oli n'amugamba nti ate ngeri gye tuli mu kibiina twatandise ekibiina kya bayita Makula Guitar Singers gwe naawe njagala obeeremu. Ennyimba zo nzigula n'olina okubeera ne mu kibiina. Nga tamukaka bukasi. Naye nange mbadde nkusaba obeere mu kibiina. Era nga be baalimu nga basita mwalimu Mabirizi, Musomesa Kaweesa, Sauda Lubalala, Kabuye, Kasujja ne Kafeero. Naye nga Musomesa Kaweesa ne Mabirizi ne Kafeero nga be basita abazze mu kibiina. Era wiiki eyaddako Gonza n'akyuse gundi gye twali tutambuza ekivulu ekyali kitambulamu erinnya nga luli yali atambuza sitaani atwefunzizza. N'akyusa ne bateekako nti tubalete nga bwe babalanga ekivulu balanga tubaletedde ekivulu Muvubuka Munnange. Oyo Kafeero atandikira awo.
Kafeero wali yasulawo olunaku lumu era n'anoonyezebwa enju n'agifuna okuliraana musomesa Kaweesa emaganjo kati ate olwo ng'okkiridde ng'ava emaganjo okkirira nga adda Kagoma bwoti mu maaso ga waliwo awo gye bayita rooftop kati ennaku zino eri awo olugiyitako awo yafuna ennyumba n'aleka kusula awo. Wasula mwenna mumanyiiwo nga nange nsula awo era ekyemmanga mwe bazadde be okuva ne tubeera ffenna n'akola kino tubeera ffenna ne tubeerawo n'akola awo n'aleeta teepu ey'okubiri alubamu endala eyitibwa Ekyetere Embiriizi oba gye twatuuma yo yennyini yali olw'okuba twali erinnya yali Ekyetere Embiriizi yali tayito yaayo naye abantu olw'okuba oluyimba lwanyuma nnyo ne baluyita abatunda ebyokulya. Oluyimba lulala eno abantu ne balukyusa. Ennyimba nnyingi ze bakyusizza wano kati era ennyimba za Kafeero waliwo oluyimba essaawa y'okuzaawa naye abamu baluyita obulamu bwa kookoonyo. Waliwo ennyimba nnyingi za Kafeero bazze bazikyusa amanya ne Walumbe Zaaya y'oli anoonyaamu kasita wanyumirirwawo agamba nti kasita omwakigamba nti kati Walumbe Zaaya kuba ate siri eryali erinnya lyabo lwali luyitibwa Olusibira mu bbwa lyali erinnya lyaki lya oluyimba olwo naye bigenze bikyuka bwe bityo kati Kafeero n'akuba muziki we n'aleeta abatunda ebyokulya ne baleeta abatunda ebyokulya nalwo netutunda nga kuliko oluyimba Ekijjankunene part 2 kuba ku teepu eri eyasooka albamu eyasooka twateekako yaliko muvubuka munnange mwe mwali n'oluyimba lwe twassaako olumanyiddwa nga Diikuula olwa Diikuula baluyita Ekijjankunene kati ne lugenda nalwo ne balukyusa Ekijjankunene abantu ne batandika luyita Diikuula Diikuula ne kikwatira ddala ekyavaamu n'abavubuka ne batandika okutambula muno nga bayita Diikuula kati ate ne batandika okuyombesa Kafeero nti ayimba baavuma era ne tuba n'embiranye ey'abagaaya kati bwakuba alubamu eyo Kafeero ne wabajjawo obutategeeragana mu kibiina n'avaayo atandika ekibiina ekikye afuna ekibiina ekyo bw'avaayo teyafuna walala wonna waayimbira n'asooka asirika ne tuyiyo nti atandike makula ekibiina bakiyita kulabako nga bali ne ssenga bamuyitanga Rosette Nakubulwa bayitanga ssenga w'abaana ne batandika woli ng'era nze ntendeka abayimba abalala tugizaawo tugenda tuyingidde mu mwaka ogw'ekyenda Kafeero atabusa afuuse ensonga bw'aleeta ennyima n'akuba Ekijjankunene part 3 bw'akuba part 3 n'akuba n'Ekijjankunene part 4 awo n'akufulumya Walumbe Zaaya awo bw'afulumya Walumbe Zaaya ne lutatambula abantu tebaalutegeera ne tuzzaako alubamu bagiyita Kiweneenya Amazina abantu ne baginyumirwa nnyo tuba tukyali ku Kiweneenya Amazina ate Walumbe Zaaya ne lukwata kati abantu nga balutegedde olwo ate olwo ne mutunda buto kati awo ekigitunza batugamba baali balangirira gundi Cairo mu International Theatre Institute erangirira nti oba oluyimba baalutegeera olwo ne bamulonda ng'omuyimbi wa Africa the Golden Boy of Africa we bamulondera awo oluyimba ate ne lutunda buto ne lubuutikira endala zaali ki Walumbe Zaaya ya mulondesa okwo
Golden Boy of Africa. Kuba ne bagamba ndifuse nga bona awulira bali abayimba ndio enyimba endala nga munyimbo limu abali n'enyimba nyingi nnyo abayimbi nga luyimba ebitongole bya nga UNESCO erutwala n'erufuula ki luyimba olwonayimbibwa nga buli omu nga bw'olaba oluyimba kati teriyo ayinza kusanga n'akubuuza nti lwaki oyimba oluyimba Mary's Boy Child. Teri ayinza kugamba oba kati waliwo ennyimba nga Sematimba kikwabanga ng'osanze bali baluyimba teri ayinza kugamba nti oyimba oluyimba lwange. Ezo zonna baziricognizinga. Kati n'olwo nalwo ne balukola ki? Ne balucognizinga. N'ayaka ne bategeka omukolo awo n'agenda okumukola ki omutikkira. Kati bw'avaayo n'akomawo n'atabuka buto ne tukuba alubamu agiyita Tulerabirerya. Mukyalira abantu Tulerabirerya ng'abaana nti bafuuse ekizibu. Bwe twakuba Tulerabirerya Kafeero n'afuuka ekizibu eri abantu. Nakuba ati ku alubamu eri eyagundi kugirako oluyimba ennyimba endala bbiri mbadde kye neerabidde eya Walumbe Zaaya nga n'abantu nabo lwe bazitegeera. Okuliko ab'emikwano mbanjadde nnyabula munoonye ekyokunkola omwana w'enkima niigiina. Olwo ndi muganda wammwe Kafeero omudongo omutendeke. Kati n'akubirako nafunye akaseera ate nenjiya oluyimba lwe bayita bamusaayi muto. Abantu bwe bazitegeera ate nazo ne zitunda ne batabuka. Kafeero awo wonna tanaba kuwasa. Kafeero yali yafuna alina mukazi. Awo yafuna omukazi. Mukazi gwe bamuyita Nassuuna. Omukyala we gwasooka kuwasa mukyala we mukulu amuzaalamu ku baana. Yamuzaalamu abaana bameka? Yamuzaalamu abaana. Wazo wagamba omusajja tebamubuuza. Nze sikifaako ekyo naye yamuzaalamu ku baana. Era yazaala oyo omwana gwe bayita Swazi. N'omuwala omulala kati atali gwe twazuula oluvannyuma nti teyali wa Kafeero. Swazi ye mukyala omukulu abazaala. Awo tutambudde endongo ekutta akati. Irakutteyo kubye Tulerabirerya awo tufunira olutuyingire 94. Tufunira otusinkanira n'ebisirikirwa 94. Kaali kawala nga kazze kunna kaali kazaawo ku ewakasajja kuba studio yali akasajja awo. We twali tulikodingira nga kazze kaagala mbu kuyimba nnyimba ezaabwe ez'amasomero. Ebiseera ebyo kaali kasoma. Nanti nze mbanyi navudde Maria Goleti Katende naye kati ndi wali mu Brain Trust naye njagala kulikodinga nnyimba zange. Kasajja nambuuza nti kati gwe asoma toyina ssente ogenda kurekodingisa ki? Nze kati bwe naamala okulikodinga bwe nti kawala nga kagezi ka sharp naye era ne kakati omulaba bwe naaba ndikodinze nti bwe kyenja okukola ennyimba njagenda nga ntwaleko teepu ezimu nzitunde bwe naatundanga nga zentundawo zenkuleetera nga nkusasula ssente zewandikodingira. Kasajja nakagamba nti ng'oli kagezi genda mu studio. Namugamba mu studio yiyo genda. Bisiriko nayingira studio n'awanyigirira ennyimba ze kati bw'aba ayimba netuwulira omwana ayimba obulungi omuwala ng'ate twali tulina ennyimba ze turekodinga kuba twali tutandise kuba na introducinga okutandika ennyimba nga bw'amala okuyimba waliwo ebigambo ebiyimbibwa ebirala nga bw'owulira ebiddibwamu n'okussaamu amaloboozi era ennyimba ojja kulaba ennyimba za Kafeero batandikiriza okussaamu ebisirikirwa nga tussaamu kye bayita chorus. Funa ababacking kati tumugamba nti ojja tuyambako nga otuyimbire ku bigambo bino naffe ne tugattamu amaloboozi tukola ekintu ekirungi. Era awo twatandika olwimba omuwabule walumba ono muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba bigambo twali twagala atuyimbire. Bwe ndowooza nti ono kola sikola muleke muddiŋŋaneko nga nnyimba.
tuyimba ne bisirikirwa ne tuzimana luyima ne lunyuma era ne tulutunda uw'omwami bamuyita Ameti twali tulukubidde Ameti bwalemu okuleeta balance ne tutwala ennyimba ezo album ne tugiguza omusajja gwe bayita HK Studios. Olina ne mumudiza sente ze anti gwoba olemeddwa singa ffe bwatuwa nga ffe tulemeddwa awo tusabaze watuwa naye bwe lubanga gwolemeddwa okumalayo ze wali olina okuleeta ffe tuba tetuzza okoma wali ate toyongera kutunda tukikyusa ne tuzitunda album netunda okunga kwe kuliko ekwali n'ennankani endongo yakulabako olwo bisirikirwa wali mumutadde wano kati yoro mugenda mumusasulira ziri ezinyimba ze zasasudde oba yasigala nga atunda bwaleeta sente ye yatunda ennyimba ze nebigwere goni namukkiriza ku recording nga recording teyamuggyako na sente yamuleka bulesi nga kaali kagezi nnyo akati awo gundi Kafeera ayagala alaba muwala amulabikira bulungi amukwana naye ate nga Kafeera atya abakazi simala kumala n'atuma omuvubuka gwe omusajja gwe twalinga naye omuvubuka bamuitanga Okero yali producer mu studio bwe yamugambako omuwala n'avuma Kafeero n'amwogoloza sikakuba nababakinze temumanyiira nze n'amuvuma naye ate awo teyamukwana nga tumamaze tuyimbira ku yamukwana tannaba mvuko waliwo stand nayo ku recording naye the star is recording kuba yali yali mutyolinga ayogera luzo twiki star that is the so called Kafeero naye nga bisiri kulaga ndi oli Kafeero ayimba ku mikolo ku nyimbe namugamba nti nedda so ono mulala and I don't love this people namugamba ngamutumi namuvuma navuma gwe batumye navuma natumye yatumye nangama naye umanyi gojja okusobola omuwala oyo ojja kwogera naye ili wafaamu agadde kati gwate obulimu ali mu kwesiwa nga lukya nga nze njogera naye ati nze tosobola kumpa obudde n'oyogera nange tosobola kuwona okujjako oli akumye budde nakkiriziganya oli akumma bummi budde nalina akamotoka kange ebiseera ebyo nga kakadde kaali kalungi naye nga kakadde era mwe namuteeka ne mutwalira Kafeero naye yennyini bwali muli bamufunye omukisa mugenda kumuwulira agenda babuli omanyi nali namugamba nti toddamu kwogera kuba abantu aboogera kati boogera nnyo ku bikwata Kafeero nakiggwe kati toyogera bwona ayogera abantu bajja kitwala bulala era tayogera notantiru ng'omusaayi w'abaana gumaze okukola ki okufuluma tutandikirawo na Kafeero netugenda mu maaso nyimba zifulumye ne tukuba kati mu ntuyingira omwaka gwa 2000 ngamba Kafeero nti nafunye bampise ogenda mubuulira nti nfunye emikisa okusaguze ninawe ngenda okukola nali nabye ngenda okukola nengenda e Mombasa eyo nemalayo emyezi gyali 8 nenkomawo nagenda okudda nenzira wano 2022 nadda 2020 mugumu ngaggwako ate bwe nali nakadda ne bampa omulimu nga supa egenda kutandika ne bampa omulimu ne mugamba nti owaaye ate supa empadde omulimu radio nti nga tumaze awo kiteredde ngenda kusupa netandika okucapa kati emirimu gye nali nkwataganya mu gundi ye nengikwasa vukavuka bakayitanga David Kizito musisi naye nensigala nga nze nkyajja ku shows oluusi nago njangu tuyitemu tukwatemu abaana owulire bye bayimba biki ngenda nga ngolo egundi rehearsals zalinga zikolebwa ku Kaleerwa waliwo oludda no walingawo ekyuma kya Wamzei Kamadi awo walingawo ekyuma ky'obuwunga waliwo ne kaholo kaali katonotono bwe kati ngenda ku mbeera neeriwo byonna ebibaddewo era buli omu byamanyi tewaaliwo mbeera yonna gy'oyinza omuntu gy'ayinza okugamba kati naddala nga bwe tutunuulira Ojja Kagato ffe tuyinza okuba nga abantu balala bonna balowooza nti tumanyi Kafeero ate teryamumanyi era naluli nali mu kusaba
suubira mu muntu amumanyi oba ayina ebintu by'ayina. Twali mu kusaba kwe kumujjukira. Omanyi mabega babadde ng'abaana bagenda okusaba nga simanya tebategeezaako bantu beetaaga nga sinze simanya. Era kutuusa lwe nabuuza waliwo akawala kaffe twali tukayita kawala kaffe kuba kajja nga kawala kato naye kati yakula bamuyita Ndagire Nabitaka. Mbuuza lwaki bamusaba temumpita nga musabira kaffe lwaki temumbuulirako kale mumbuulirangako ku luno bwe era bwali ng'ebulayo omwezi gumu ne bampeereza kaadi bampita okugenda mbeerewo ngenda era bwe ne batwali tulina okugenda naye nga waliwo ebizibu ebyali bizze ebyo abaana okukaayala biki baakaayana ennyo ne ŋŋamba naye ng'emabega nabawuliranga nga bakaayana naye nga saagala kwogera kigambo kyonna olw'ensonga nti nga buli gwe mpulira ayogera bibi ate nga tebalina kimumanyiko. Ogenda okusanga oli alina emyaka 21, 23, 24, 25 nga naye anyumya Kafeero. Amumanyi nnyo amutegeera ng'ate Kafeero yafa wa 37 gw'olina 24 ate nga wayise emyaka 19 omutegeera ng'oli mu lubuto lwa jjajjaawo nga siyinza ate kuvaayo nange njogere n'abo ne tusirika ffenna abaali balina kyetumanyi nga tusirisa ate ekyokusooka nga tulaba tetwali bakika kya Kafeero naye okutuusa lwe twalaba nga ate kisusse nga biyingiddemu kuziikula kola kine twali naffe era okuziikula nga tetukwagala ng'ebiri bagamba bano balumagana bano basebana bakafeero nzibira bwe neŋŋendo bwe nalituuka mu church banonda okubaako kyenjogera abaali kugonayizinga nti oyo kuba mukyalo wa Kafeero yajja oyo bisirikiro abaludde yabalwa ne baze abaali naye okuva gye yava yoyo kati ne baŋŋamba nti baako kyoyogera eri abaana bano tulabe ne mbagamba nti nenyimira ne bagamba naye nfunye omukisa okuba nti nyimiridde mu maaso gammwe era nja gutwala ngukozese mbagambe nti ku mwenna abali wano awulira nti amanyi Kafeero awanika omukono ng'amumanyi awanika omukono n'abaana be nammwe nga mwemuli nga tewali mikono bonna nabagamba okujja ngamba mu baana be bw'oŋŋamba nti wazaalibwa mu 1987 gw'oba owanika omukono oba omumanyi awo bonna Kereziya yonna nalaba ng'esirisa ne mukazi we nga naye tamanyi yamulaba mu gyakyenda ate amulabira ku ggwe n'omukazi akugamba yanze era yayimuka gwagamba nti ebizibu byonna byendimu n'okubonaabona kwe ndimu ku lwa Kafeero omwami oyo yakundeetera kubanga ye yandaga Kafeero era nampalawala nantwala lwa Kafeero ne mbagamba nti mbadde nsaba tuleme kuziikula Kafeero nga bwe mugamba mbadde nsaba Kafeero wabagamba nti muli baana be mwenna mubeere baana be kubanga nammwe ekyabaagazisa okuziikula era kubagamba nti muli baana be kati mwenna mubeere abaana be mubeere wamu nga muli baana be naye ekinnuma nti mukaayana mweruma ate lwa bintu bye mutundidde emyaka 19 mubitundidde emyaka 19 naye ate Kafeero yabikola wa myaka 17 we yatandikira okubikola afuna ssente ng'ali mu myaka 20 awo naye ate mmwe muli mu myaka 26 25 naye temukola mukayanira oli bye yakolera mu myaka emito nabyo mubimazeewo so singa emyaka gye muwonoona egyo mukozeemu amaanyi mugatadde ku kukola mwandifunyeemu ate ne mbagamba nti singa mbadde mwana wa Kafeero singa ndi mugagga oba mmwe mumpa obuvunaanyizibwa mmwe kale mukiveemu nze nkibeeremu mulaba oba sigagga wali Kafeero ennyimba ze yaleka zokka bugagga ku baana abategeera nga eri omugenzi eri Shama Wamala nembagamba ezo zokka muzikozesa ne mugaggawala mwenna ne mutabaamu mwavu naye muzze mu birala mululu mbagamba naye mbadde nsaba bwe kiba kisoboka tuleme kuziikula Kafeero nembagamba naye ate ku bigambo bye nawulidde mwogera n'envuma gye mwavumyemu maama wammwe baziikule Kafeero mu kusooka okiganye
naye mu konkomerero n'ebiriwo ngeri gye mwavumyemu omukazi ekyo kyokka kye kirina okuyimiriza nti ate njagala mumanye omukazi gwe muvuma oyo ye yabangawo amakubo gonna agaavaamu ebintu byonna bye mukaayanira nyibisirikwa bingi nti yali mugezi ng'omuwala twatuuka ekiseera nga twagala ssente naye nga sho zimwe ze tukola nga muvaamu ssente naye nga si ze twagala mwagala kye bayita ssente n'akola proposal n'agitwala mu Nairobi Breweries Nairobi Breweries netuwa ssente mpitirivu nga dipo tanaziggala nga tanaziggala aziggala nga gundi naye ati agenda ate oluyimba dipo naziggala temulowooza ndi yaluyiiya kwolwo we lwafulumira lwaki kiwanuzibwa nti ennyimba zayimalanga myaka 8 yayiiyo olwo oluyimba lwo nga lwo lowooza yaluyiyiza emyaka nga 7 oba 8 ziyinza n'okuba nga zasingawo nga okemala okwogera noono kati oba tugende maaso tugende bugenzi maaso oluyimba olwo lwalwawinga akyaluwandiika kati anaafuna ddiiru eyo ng'ateddwa oluyimba yaluwandiika dda n'asooka aroza pembeeni n'asirika kati ddiiru neefuna ssente tuba tukyali ku eyo era najja ate n'atugamba bisirikirwa nti ate nafunye eddiiru endala eruwa ti MTN nayo etuwadde ssente era nazo n'azireeta gwe bavuma naye ate abaana abavuma bamulangira butazaala naye ate nga ye atazaala yaleeta ssente ezirabirira abaakola ki abazaalibwa n'abatamanyi we baggwa watuufu ti bisirikirwa naye bba abaana abamutegeera abaana bakafeera bamutegeera nti maama waabwe era tebakitwala nga kikulu ekyo kuba yali ayiwawo omubiri ku lwabwe era nkugamba nti okulaba ssente ze twalaba nti ssente ate kati kino kye bayita ssente MTN ne Nairobi Breweries nga bisirikirwa ye yakola proposals ezo n'akolayo oluyimba dipo naziggala bwe luvaayo bwe lwaluwuliriza bwe tuti n'aluwuliriza n'agamba naye nkubulire Pawulo wayiyiza oluyimba nga luwedde okulikoodinga n'alukwata n'agenda n'anoonya ssente era nkugamba kiri ku likodi oluyimba dipo naziggala kulina eggala enzimmwe alubamu eyo yatundibwa obukadde 65 bisirikirwa bwe yatuleetera obukadde 65 kigambibwa nti Nairobi Breweries bwewulira nti oluyimba dipo naziggala baafuna okutya naye nti ekyo oliwo obanga omuwadde essente oba omutali omusponsoring tekimuggyako obwongo obwekkola byateekwa kukola nti munnayi gwe tumanyi nti ate kati naye nti bw'aba gamba nti dipo yaziggala Kafeero talina we yagambirako nti nali nnywa bbiya nali nkola ki naye ye yagamba nti twesiwa ndigi walagi Nairobi Breweries ekola walagi akolawo kubanga era ye tekola walagi kati ate nga Kafeero dipo yali munywa walagi naye oluvannyuma byatwabisotolinga gundi bisirikiro n'aleeta ssente Kafeero n'amutunulira nga tamutegeera tinzaawo bisirikiro omuntu amwogerako byayogera nseka na busesi alina n'ebirala ekintu ekirala kye yakola bisirikirwa Kafeero afa waba natera okufa n'agamba bisirikirwa nti bajja abantu mbamanyi ku by'okufuna bajja kukwata ettaka lyange na biki bagenda babitunde bwe balinziika batuuke n'okunzigyawo oba bantundirewo alinga eyali akitegedde naye kyoba okola bisirikirwa ekyapa ekyo kitwalo kiterese jjajja kati jjajja wa bisirikirwa naffe nga tumuyita jjajja n'akitwala n'akitereka naye ekikusesa
Waite emyaka 16 abaana babadde beerumaalume mabega wonna. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintoshi beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 772 275 nsanvu. Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Agenda jjayo ekyapa yali akiterese komyawo ekyapa kya Kafeero akiwani abaana bakayanira ebintu balowooza nti ye yatunda ettaka disirikirwa yalitunda akibakwasa ekyapa mukira kigwa mu manyo g'empisi kiri kyammwe naye bye baŋŋamba bye muba mukola baŋŋamba musalangako eka 5 ne muzimpa ko byo yabyogera Fere yamugamba nti osalangako eka 5 wendi banziikiddwa oludda olwendi banziikiddwako ezo eka 5 za kijja wayaziikibwa bw'olisala ozimbewo ennyumba osobole okuba nga tebasobola kuntunda nga naawe obeera awo amaka ago gazimbyawo n'ebisiikirwa kyatasobola kukola tayinza kikola ekyo naye abaana bo ne beekolamu omulimu ne bavugamba nti bali bana bafunye letters administration n'abagamba nti bwe bagenda okutuuka gye okuzaako nankaninga ettaka balisubako caveat radio lyali caveated lwa nsonga nga batya kulikola ki kulitunda ninga ttaka gye liri babalimba mbu lyaggwawo gye liri ekazi naye lwakuba baali bakoze barawunding off nti leka 3 naye ziringa 27 point something ekitegeeza tewali yali aguzeeko ate oyinza okugula ettaka eririko caveat akanga ate ekyapa akirina banaye mubijja wa tosobola kugula lwaki mutukubya pressure tosobola waliwo nze mpulira n'abantu nga batwala swazi mu biswazi obubi bwa swazi abantu tebamutegeera nkyo kyenagambye nti waliwo ebintu omuntu byakola mwe ne mulowooza nti kinti mubi oba nga temumutegedde lwaki abikoze kati nja kuwa ekyokulabirako waliwo omwana mu kulayira kwa president eyayimuka n'ayogera just recently n'awaana Mr. President bwakoze yasacrificing obulamu naki wamuwulira abataamutegeera tebaamutegeera n'abaamutegeera baamutegeera buli omu yamutegeera anti kikaali k'abagezi bokka kati ebintu ebimu bw'oba tonnayaka yeetaaga n'obitegeera bulungi waliwo lyagamba nti swazi n'atema n'omuti wa Kafeero we yakola ki yagamba kati omuntu ng'agenda okutemawo omuti nga guno era akutuuza ekika bannange n'atema omuti yayogera yagamba mubamugamba muzeeyi abeera ku muti waggulu omuntu gwe twateeka muli ng'abeera ku muti waggulu ku ekyo omuti gwa yes yakola ensobi kale aba yagikola naye wabaawo ensonga lwaki yali agikola naye musooka ne mugiwuliriza nga mmwe nammwe bwe mukoleera obukoleezi naye ne tubabuuza nti ye mukoleera lwaki bo mumuwulira biwulire ne Swazi mwamulabira Kafeero ate Swazi mwana wa Kafeero ate Kafeero wali ye yagulawo kakati mmwe mwaka ki batugamba twasuubizibwa wiiki meka 2 mwe baani Bannayuganda ate ebintu bye bakola Honorable Balamu bye yakola okukoze genda bakebera abaana naki teyabikola ku lwammwe yabikola lwa famire ya Kafeero naffe Kerere tubadde tugikola anti mu butamanya mugikolera mu bukyamu ewammwe abantu tebafa bafa nga byo temwabirungamya dde ebyewammwe musinga kwagala kutereeza byewa Kafeero Anthony yali muyimbi wa ggwanga nedda ssebo yali muyimbi wa kika ekyo wa famire eyo eggwanga lyamuwaaki ante eggwanga wayingiriramu kalike yawangula
ne dwachi eggwanga liyingira mu nga awangudde ne litayingira mu nga ategeka ebinaamuwanguza aba mwabitandika bubi nedda kati awo njagalira abasigadde ne mubivaamu abasobola okubanga naye ng'ali mu mbeera gye yalimu eyamutuuseeyo babibeeramu kiringa kati kizibu nnyo kakati nga gwe wano oli bw'ayagala okwesibako omukazi akwesibako leero kubanga oli wooli nga waliwo gwe watandika naye mu mbeera enjavu endooza yandibadde ki yandibadde aganyulwa mu bintu bye muba mukola oli gwe mwali naye emabega yalaba embeera ey'ekinaku naye lwakuba nti ate omanyi bwe batandise nabo mu mbeera ey'ekinaku ate baba tebamanyi bwe bakyakala mu mbeera nnungi kyova olaba abasajja baleka abakazi abo nanoonyayo amanyi okukyakalira mu mbeera eyo eneleve eyo oli ne bamuleka eri emmanju kubanga mugenze ku pata ate n'abuuza nti omufu bamutaddewa oba omusika aluwa nga ate muli ku mukolo gwa mbaga abo abamu baba tebamanyi bayoola popcorn n'apakira ne mu kikondoolo kogwe bino babirekere famire babirekere abantu aba naye ati famire nayo famire ya Kafeero nafu ati kubanga after all njala abantu bakitegene Kafeero teyalina famire ekyo mukitegeere bulungi kubanga Kafeero taata we yandibadde taata we yamwegaana kigambibwa yamala n'amuddira ddi kubanze lwe nasemberayo ng'amwegaanidde ddala final Kafeero yali afiirwa sengaawe sengaawe yafaaze alaamye nti omwana wa Kafeero yamusikiranga Kafeero aziika sengaawe eno eyo gye baamuziika oyo taata w'oyo yagamba nti yali kitaawe amwegaana amugamba nti ambuuza nti Kafeero aziika atyo mwannyinaze eri agenda amuziikulayo kiri mu kika abuuza nti lwaki amuziika eno amuziikayo ng'ani nti oli sengaawe mwana n'agamba nze Kafeero simuzaalanga ko Kafeero si mwana wange ate wano abeera atya sengaawe mwannyinaze olwo alaba nga bagenda kusikiza mwana wa Kafeero nagawa era nagawa gwe baasikiza n'ebintu bye baali bamuwadde byonna n'abimuggyako n'amugamba nti wange tozungirangayo kuba siri wa famire yo gwe maama wo nayagalako mwagale kitaawo yali ng'akola mu bikajjo ekawolo nga omugenzi naganga yayogera bannange ebyo bigambo mbimanyi byonna we byabeererawo n'okuziikula kwonna Kafeero n'awulira nga omusajja amutuuseewa kuno waliwo twamugambiranga nti tugendeyo nagendayooko emirundi ebiri ewa taata wa Kafeero omugenzi naganga naganga ate bwe natuukayo kuba nali simanyi taata wa Kafeero naye mu kugendayo nga Kafeero aŋŋamba tugende wa muzeeyi we tulabe ngamba tugende ayinza okuba nga yayogeza busungu nga waliwo ekyali kimuliko era nga addamu ebigambo bye bimu kuba oyo omwami yalinga omanye ekizimbe kye bayita Temiteewo Mpoza awo mu Kampala mu paaka waggulu wa paaka enkadde opposite nakyo so batunda ebigundi bye bayita biwuufa alipu na biki ogenda kuyingira mu kiyembe awo opposite ne paaka ku Luwumu Street kubatundira alipu ekizimbe bakiyita Temiteewo Mpoza edda we namanyira omwami oyo nga kuba nze nali nsula mu Kampala kuva edda yali atunga ngoye Teira nga mu dduuka baliyitanga Nicosia Fashions mwatungira kati n'avaayo kuba yali wa UPC mulungi nnyo yali bamu ku memba ba UPC nibeekata ne mukwano gwe bamuyitanga Aston Mugowa maama wa Kafeero olwo nga yafadda yali yafadda era nga ekyo ekigambo kyaddingana buli waabeera nemanga okufa nga nze simanyi lwaki yali ng'akyogera nnyo nga yandibadde amugamba kitaawo omuto manyi oba onina omwana omulenzi yenna bw'aba n'ebizibu asobola bibuulira nnyina yekka talina mugamba gwabibuulira kati embeera nejja bw'etyo mwami ne yeegaana kaakati mu kwegaana okwo
ate Kafeero wafa ate omwami n'aleeta amaanyi mangi nnyo era n'atwala ebyuma bya Kafeero ebyakola nga sho yabitwala era naawe buli weza yali yayagala okutwalawo naye abaana ne basimba Nakakongo okuba nabo baali bagenze bakulaba nga mukambwe nnyo okubyenfuna ye alina n'ekintu gye bujjako nja kinnyonnyola abantu mukakase ensi ku byenfuna tulindeko omukutu weeguli omusaayi gukomewo babuulire ebyenfuna wawe bitwala abantu byatuusa famire eyo okugiyoza lwaki Kafeero teyaddayo kuwagala kubeera mwana wa musajja oyo kitalo Kafeero tujja mujjukira emyaka yonna ojja kulaba nti ate kati waliwo muganda we yandibadde nga muganda we mwana we oyo mwami yavayo nti nze muganda wa Kafeero nze njira bwende atera okwambala ebigaalubindi naye ati muganda wa Kafeero yono gwe bayita Mugerwa omweru omweru bw'omutunuulira omulaba nti ono Kafeero yennyini kati oli mwana wa Naganga ate Naganga yeegaana Kafeero kati okumanya abasajja famire eyo mbi Kafeero ne bwe yasalawo okujja abandoni omwami oyo gwenjogerako abeera famire baali babeeraawo ku poliisi y'Ekibuya wano oyambuka emakindi agenda mumakindi naye ate Kafeero bwe yafa twamuteeka ku kalenda kalenda omanyiwo naye omwami teyasobola kuva wano genda wali ku kalenda obanga ono omwana gw'omuzaala teyagendawo wadde gamba nti Kafeero yafudde ngenzeewo omwana wo ng'alinda n'abo baganda be abagamba mbu ndi muganda wa Kafeero nabo tebalinnyawo ng'alinda bidongo mu malo bikozesa kuziika nga tugenda okuziika e Masaba teyalabikawo biki tugenze tebalinnyayo wabula kati bajja kubanga ki nefe abamanyi tumanyi ddiiru gye bagoba ddiiru tugimanyi era tulinde byenna mbabuulire ebyenfuna we byatuusa famire eyo wano wennyini ojja bisanga ku mukutu guno Tronaz Media oba ku Kojja Kagato exclusive yanoonya Kojja Kagato exclusive osubscribing ebisigadde ojja bitegeera ate towerabira kusharinga commentinga ate likes obeera ozirekawo embeera nejja bwetu n'okwagira tebaaliyo mu kuziika Kafeero tegamba nti yafa leero ne bamuziika enkya naye tebaalinnyawo nze nabagambye nti kummwe yalinnyayo awanika omukono tebaliiwo n'akaakaana akoogera simanyi ke nende simanyi kaalina kaana kato naye bwe koogera olowooza nti kalina kye kaali kalabi era nabulidde nga kampalapana okumpalampa ne ŋŋamba kaleraba omujege ono tategeera kyawalampa anti nze mulimu ze tuyita embada kitegeeza ekigambo ekyo embada abakabalagala bw'omulumako n'otamulya omulekawaawo eyo embada ekirala omuguunya kye kiki ekyo bonna kyogera abantu bajja kunnyigira tumuleka abeererawo nga ye muguunya abeere manyi teri kibi okwogera ebintu nga bikusinga emyaka emiyitirivu tayimuzitu ekyo kye bayite mmome obeera mmome emmome ogimanyi kyembadde njagala ninze kuwulira emmome kiba kyennyanja nga kyafiiridde mu mazzi kino ng'okiraba nga gwe mutumbi gw'ekyennyanja kati mukama ye muntu ng'oyo kati bw'owala mpanzi nga na buli omu ayinza okugamba kati nze koyite Nantongo omuto wa Kafeero muwala yagamba nti oyo bikwata Kafeero bw'oba olina by'oyagala okumanya buuza oyo ekikulu nti gwe twali tubimanyi amulala yafa baamuyitanga Okero twali babiri nga tewali kye tutamanya Okero yalinga producer wa music so yaliko ne mu Ebonies omulabe wa Tronaz Media byebyo munnange embeera ye etambula tulinze musaayi gufulume awo tulyoke tulabe naye waliwo embeera egenda kubeerawo abantu anti nabagamba nga ngamba abaana mmwe munkoze bubi okugamba nti mufuŋŋanye bajjeyo Kafeero
kyembadde njagala mubeere nga tebamujjeeyo kibadde kijja kunkolera nga mwenna muli wamu waffe tetwawula mu bantu oba oli ani abaani oba bakuzaalawo kasita bakuleeta waka ne bakutulaga nti oli muganda oli mwana bwe nabagamba nti nebagamba ffe waffe tuli abaana 6 mu 4 ne ffenna tuli wamu 6 mu 4 naye mu abatono bwe mutyo mpulira 2 mu 5 naye ate kigenda kubuukako abakaayana abo Katonda bw'ali baatuyambye ennyo ne tuyinza lwaki ogamba nti muyinza okuba omukisa bugubanga oba ekinzo abaana bayinza okulabika nga 8 anti wabaddewo akaana akamu akabadde kamanyiira kwogera naye tekamanyi byekwogerako emabegako eri Kafeero yali nga tannafa yagamba nga nga ndabye ebisikira ogenda kufa nga tonzaddemu mwana nkoze bubi okwogera byeyayogera byonna naye ng'emabega twagendako mu ddwaliro Kafeero lwaki basirikula gundi tebazaddemu dokita n'atugamba nti temusobola nja kuzaala mwana nawoyo Kafeero abaana bye yalina baggwayo yali asobola okuzaala mu bantu n'ekyo gye kiri ngire ngende bambuulire oba bakyaliyo anti waliwo kye bayita low sperm count kati Kafeero bwe yali atunse kulensonga nti yanywa nnyo n'ayitawo kati nga takyasobola kuzaala awo akomye kati awo nze bwe ŋŋambira nti olwo kati abaana mmwe be baaleeta nga bamaze otugamba ekyo ng'ate temukimanyi nti baakitugamba nga babaleeta muba mwavaawa DNA gye baakoze yabatawaanyiza DNA machine entuufu ebadde wano naye lwakuba tebaagikkiririzaamu we don't do that nze era ekyo twali tetuyinza kyogera tubaleka buli gw'owulira nti tewaliwo badduse misinde nga bazze nga bagambye nti kaakati muyingire wali we tugenda bagambye babadde 3 mmeka mu 8 15 ne bagamba waika tukomewo ne badduka ne bayita ne we basula banyabo bategedde nti kati ate byonoonekedde bya serious naye nze ebyo naye bino abawogera mbwaje gusaati si mwana wa Kafeero abo mbasekerera nabo fe tulinze kimu anti kati nyinza n'okwogerako kino nti nyinza okugamba nti bana bake listi Swazi yayinza n'okusookako kuba nti ye mwana wa Kafeero omutuufu ate abantu gwe bagamba nti simanyi kye yabakola abantu nange nja kwogera nga results zifulumi ye oba kuli awo kyandibadde ng'oba okwetereza kubanga wayinza okubanga waliwo ensobi naye yennyini nga yegikolwa bataligenderedde Swazi kati oba oli abo kyenaazuuka nga ye mwana ng'ali ku lisiti abeetondere okwetondera mu ki oba alina bye yasobya nti waliwo n'okuba nga ate abadde abikola olw'okuba yeekakasa nti ye mwana waani ng'akola ali mu bintu byabwe byazannyiramu abantu bajagamba kati watyanga abadde okuggyako nga gundi nedda nga si mwana waani yawaali tubuulira nti bino bye wali okola wali obikolera ki naye nze baana be neekakasa Swazi mwekakasa banze simanyi DNA bwe bagikola siyinza gamba nti nakola DNA naye nze mu mutima gwange bwe ndowooza sigamba nti kyekituufu ekisembayo naawe ogira ogikole nga bukyali ndowooza nti Swazi mwana wa Kafeero nze ndowooza nti gwe bayita Dube mwana wa Kafeero nze so si byuma era ndowooza nze nti Nagawa mwana wa Kafeero n'ennyongera okulowooza nti omwana gwe bayita Simon
naye mwana wa Kafeero. Yo yataliiwo. Waali kati. Yazze. Waali. Awo wenkoma okulowooza kuba wennakoma okutegeera. Bwe banaaba bongeddeko abaana waliwo mpozi omwana. Yava ali Mukalagi. Oyo. We naye ayinza okuba omwana we. Ayinza. Omulabe wa Tronaz Media Walukaga yavayo n'atugamba nti omwana we asooka first born. Ebyuma byagenda okuvayo nga bimusunsudde. Si uwe. Ngate omukubo be yalinga alaba number 1 oyiye ebalala bonna bayinza okugaana nayo DNA kintu ekisembayo. Sagala mukwate bubiko Jakagato nti yagambye nedda alowooza bwe bibanga ngera nabo bwe balowooza kuba nabo tebamaze kebera aboogere nabo balina kumukutebereza nabo batebereza kozinze kye njagala abantu bategeere nze nali saagala nnyo era nkyawakanya abantu abagamba nti baba bakebera bandikebedde baganda ba Kafeero. Ekyo bakiveeko manyi basobola okukebera muganda wa kitaawo nga bamuzaala walala nga naye bamugabawo obugabi eno era ekyo kyo nange ndi mabegawo n'ekirala lwaki DNA balowooza nti omwana alina kufaanana kitaawe kati kiri nkivuddeko eri twebuunaganyaamu ffe babiri lwaki DNA bakebera basajja ate omwana ng'akulira mu lubuto lwa mukazi omusaayi abana gwa mukazi kwakula emmere gy'alyako mukazi gy'aliddeko buli kimu kyonna n'empewo gyassa lwaki ate baba bakebera nankani jeans bakebera za musajja anti kubeera stowa kipa tekitegeeza nti ebintu bibyo ekyo ate si bwe tugamba sirowooza ni bwe kyandibadde kaakati gwe kyo njagala okugamba singa ate kati nakino njagala okikati gw'ogambire kubeera stowa kipa tekifuula kintu kuba kikyo singa abakazi bajja basatu nga bakaayanira omwana omu bakebera ki kati ngamba swazi gwe tukaayanira abakazi basatu bazze bamukaayanira ti nze namuzaala bakebera abakazi bano basatu naye n'omusajja bamukebera musajja ki ono omusajja tabiriimu abakazi be bakaayana kakati nga bw'owulira bwe bagenda okebera abakafeera banyaabwe bwe babaleese nga bo tebabaleese era abaana basatu singa omwana abeera awo nga abakazi basatu bamukaayanira bakebera ki kino kinsusseko bannaya ab'ebyobulamu muveeyo abasawo mutunnyonnyole lwaki kubanga waliwo omwana omu yavayo n'agamba nti okebera DNA bakebedde nnyo abasajja naye okimanyi musobola kubeera n'omwana owaka nga bakebera taata ne bakebera ne maama nga tekuliko amuzaala kyangu nnyo ate oba basobola okusanga omwana ne bakebera abaana oli yazaala abalongo ne babakebera nga bombi si ba musajja waliwo taata waabwe gyaliyo babamutwala bombi tebaali ba musajja ng'omusajja omu alinako omwana omu ono omusajja gwe bakebera ng'alinako omwana omu ku balongo abo awo era abebyobulamu banaatuyamba awo balina otuyamba kyajja kitya omukazi ono yali ava ewa kaŋŋambe ewa Joshua n'ayitira ewa Peter naye anti kyembuuza nze DNA nga bakazi be bakaayana bakebera baani bakebera ki nga bakazi be babadde bakaayanira omwana bakakati olwaleero abaana be bakaayanira taata waabwe ne bakebera taata n'abaana kati singa omukazi abeera wali ono ye Nayiti oli ye Madiina ono ye Zaamu nga bakaayanira bo bagamba ninze omwana wange yoyo omwana wange yambulako yono bakebera ki comment section abasawo tukimanyi mubeerako kuno ba professor mutuyambe mutubuulire comment section mutuyambe ekyo kintu kirabika nakyo muyinza okiraba ng'ekitono naye kinene naye nookebera DNA ani ng'oli nze okebera ki DNA onti simanyi kyenkebera embuzi zange ente baana abaana bange tebaliiko kebera
tekuli tekyetaagisa na kkebera bino tebijjanga ewange seba mu kujja oba bijje naye nze abaana abange owange ne bw'aba ayita wali n'omuyita namuyite ndi wayi taata waatudde wano oli nganze totolaba oyo waliwo oyo omu abeera ennyo ku TikTok wayita Nasibu kakati oyinza okugamba nti mwana waani batugambanga olubbobbo byali bituufu nalwo lubeerayo naye waliwo webikolera we bitakolera ebifa olubbobbo lukolera ku muntu nga tamulinaako kakwate naye gwe ate tewaliwo ayinza kutega lubbobbo mukazi wo tayinza kutega lubbobbo mwana gwe akufaanana gwe ng'ate mukyala wo yamuzadde alina okuba muntu mulala n'agamba nti njagala afaanane kati kiringa bw'onaddira toyinza kugamba nti nno olina ekintu kimyufu ate oyagala okissaamu eddagala kifuuke kimyufu ako kategedde mukategedde ndowooza bamanyi mbadde mukabuuza olubbobbo ebyo bikola ku muntu nga wawalala zibadde embaliga zikolera ku mbaliga kati mukyala wo gw'olina awaka ne bw'aba afa tayinza kukolera lyo ddagala mwana kufaanana n'akufaanana naye ate omuntu nga abadde yabaliga wekikolera n'agamba nti afaanana oli mumuwe omwana we era bw'oba oyagala ng'oyagala kati kuba ndi kafulu awo ndi kafulu kayiseewo ndi kafulu mpozi n'okujjukiza abantu bicycle kick bicycle kick yeddagala abasajja lye bakozesa ne batakuyita nkoko anti enkoko kuba bagamba nti bw'okola buli kintu amangu bakugamba nti iyo kikoze nga nkoko wakiriguma bakuvuma embwa atwaliriza alinga mbwa wali olabye ku mbwa bano bayita embwa mbweri etunula erino netunula naye gwe oli yavuma namusanga omusajja obayumba ne mukyala we olinka enkoko naawe omanyiira mama nti saakuwadde sente okuva egindi ezikuleese nazikuweereza ngaomukyala yaweereza omwami ajje oyo muvubuka nvumuulo muvubuka yali ava gindi Busia lugendo luwanvu saakuweza okulya mu kkubo nangenda n'okulabirira wano bwewatuuka enaluwere eidudi tewaŋŋamba nti oyagala byokufuya ebyokulya nti saazikuweereza nti bwewatuuka enamawojjolo tewaŋŋamba nti nawo olabye enkoko nungi saazikuweereza nti kati ng'ova eriyo nawe naddakiika emu yali ekuleeta eddakiika emu yali ekuleeta gye nateekamu sente ezo zonna kati owooza oyagala genda bukati ogenda olagawa bawe naye okwewala ebyo byonna byonna